Okay, buterevu nkwaniriza nnyo gwa tempozi yali yatumbudde tempozi at still nga otulawa neno ku Bokati TV tugamba tubale kubera mpozi ngate subscribinga bera mpozi ngate invitinga n'abalala bagiba subscribinge ba commentinge buli kimu comments za mwezi tuyamba okubera mpozi nga we upgrade nze Sula Senyonga Haji Titibya onako lwalero tugenda kwogera kubizze bibaawo tandikide ku mkyala full figure yaliko mu people power era nga ye mkyala yali mpozi omwogeze nnyo ekiseera kituuka Bobi Wine alonda ba coordinators teyamulonda full figure n'agenda nga alinya mu kyakati ekyavaamu n'abiviiramu ddala tugenze okuddamu okuwulira nti ali mu NRM bagenze mu NRM omudumu gw'omundu n'akukyusisa Bobi Wine up to now ayogerera bubi nnyo people power ne Bobi Wine agamba Bobi Wine yamutuusizza ku bizibu ebyo byonna babaddemu biki nenze ngamba bwenti kino kirowoozo kyange twagale nnyo oluusi abatutuusizza ku birungi nti makyazi babakubye emiggo mugenze ggulu ebintu mwabikolanga mwagala full figure ne bw'ogamba nti Bobi Wine yakutuusizza ku bino oba weerabidde tolabye nti Bobi Wine akutadde ku kadaala olabibwe osobola okubeera ng'ofuna ssente kati ze weeyagaliramu kubanga nze sisuubira nti singa wali tovuddeyo okwogerera Bobi Wine wandibadde tolabibwa ne wamala kuva n'obeera ng'obalaba nti asobola okwogera ne bakutwala n'otandika okwogera nze nja kulaba full figure ng'omukyala ndowooza omwefuuzi eyeefuula gwe bayita hypocrite abadde wa Bobi Wine n'amwogera byamwogeredde before being wa Bobi Wine yabeerako ewakusaasira era yakolako konga maidi wakusaasira era naye n'amwefulira n'amwogerera bingi nadde wa Bobi Wine n'amwogera bwe yavuddeyo n'amwogerera bingi n'atiitira sipapa bwe yamala neyefuulira sipapa n'amwogerera bingi n'amuvuma n'akola atya so ndabira ddala nti mbutuufu bw'oba olina abagoberezi nze ngamba buli bw'okola ekintu ng'ogenda weefuula wandiikanga nga batandise okukuwagukako ekyokubiri ebintu bya Katonda bitambula mpola naye ekiseera kya bituuka ne bitandika okubeera nga bikola Bobi Wine yayimba akayimba n'agamba mbu bano bajja nabyasi bo bazina Mukama Katonda naye ekituufu kati ngenda nkiraba nti ntunuulidde abantu bonna ababadde bataninze against Bobi Wine abasinga so zigenze zibakuba bwe njogera so kigambo kya luyaaye kitegeeza ebizibu so kigambo kya luyaaye tutunuulire project Brian White yajjangeze especially for Bobi Wine naye oba Katonda Bobi Wine gwasinza yagikuba neka ku ttaka kati eri ku 0 projects nyenyenye ezize ne baleeta project Buchamani eyo kyali awo teyatambula nako wadde obajjo baki project nejja endala ya sipapa ne full figure ezo zone zeekubira mu battlefield nga Bobi Wine yalaga wali anyumirwa firimu ye ng'ali wali anyumirwa firimu ye zo zeekuba bwekubi kati kitegeeza omusajja ono okukkiriza kwalina mu Katonda kwani mutuusa awalungi n'amalako bulungi nnyo nga talwanye n'abantu nenga abantu bwe bamusimbyeko okumulwanyisa ate beberwanyisa bokka wetwogerera ebigambo full figure byafubutuka fine tukimanyi nti full figure ebigambo bitebikwatagana naye kati wetwogerera yerabidde ne bazadde be era bw'obanga oli mugoberezi mulungi wa social media kakati bazadde be agambye yakoze semeni n'agamba nti bw'oba oyagala bazadde bange tojja kubafuna kuba kati nze mama Fiina ye maama wange Salimu Sale ye kitange kati kitegeeza full figure tamanyina bazadde be bamuzaala abantu mwenna abalina question ya tata wange ne mama wange nsuubira nti mutandikire ku mama Fiina kuba ono mama wange forever ne bona okola otya ne boli mubuuza wa naye ampita mwana era ewaka ngenda mwana ntuuka butuusi kyekira kye nabagamba ku Jerusalem Sale fe era Bobi Wine yatwetera n'ennaku eno gye tulimu fe wasale tuyingiranga baana era nakyogera interview nazo muzijjeeyo bw'abanga atuka ku that extent ogamba mbu tojja bafuna nze kati Salimu Sale ye taata wange mama Fiina ye maama wange nabira ddala nga waliwo ekikyamu Bobi Wine ono abantu bano abafuuyira mutaama abanyigira sappule oba engeri gyali mukwano gw'Abayisiraamu abakwatira akalaadi n'akasoma abantu batagenda okutabuka emitwe Bokati TV temuvaawo nze Sula Senyonga.